Omuweereza wenga afudde tafa bumbula kubalizuukira yesende weddewo ku lw'oluvannyuma tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma tulizuukira ffenna tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Abooluganda Omukama mulungi, abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna. Baganda ffe abasiraamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anneeyanziza omukubiriza omukolo guno neebuga n'obugambo bw'oŋŋambye nti wali kutumira ssebo mbuulidde naye munaani weerabidde nti bano nze mmeeya wa Kyengera Town Council weekolera buli kyenjagala era nze head of security constitutional wa Kyengera Town Council era nsobola okugamba nti kati bakuseeko empigu oba ndi musokola emirimu gy'ekitundu kyange. Nsaba Lukaga Mathias Mulumba Dduka ekirabo Sabasaba meeya wa Kyengera Town Council nga ndi wa National Unity Platform enkulembwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma government and African politics, characteristics za African politics olabanga in African countries electoral commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 60 aba mukulu wange yazaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munnabuddu munnange ekyekisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we yafa era nali obulungi wali ekaliisizo negenda nziika. Tamala emirundi bengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kozesa 5 nga nannyini kitundu. Mwami Tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza okubagamba nti kuyinza okukwata munamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda bakali bagezi 10 mu Uganda Tamalemu abadde bw'aba afudde tusigaza 9 badde nsuubira obugalo bw'amaanyi mu kintu. Tamala emirundi tubadde ne tuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lye mbadde musanga ettonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mufolowinga nnyo nange tampisizaamu okoggaali yadde olunaku n'olumu. Naye kimbadde Tamala emirundi nti yenga ekintu bwakimanyi mutuufu bwakyo bwakyogera mubukyamu bwakyo wakola ki bwakugamba nga nkusanze. Era nasobola okusanga Mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamanyi nze nemweyanjula nemugamba nze Mathias olukagala nga bati otyo bw'oli mugezi nnyo nyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 afulumya Bakow ne palamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo bwe baali badde bakuyita ne bakutikkira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba. Naye waayita omwezi gumu munnange ate era kabaka naye nampita nantikkira. Kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja muki mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku Mambo Bado nze nabbe mwanyi za muzeeyi bannaye tumukiteekamu abakamera kino ekyokumba kuba iri tetukkiriza naye yanzibisa mwanyi za muzeeyi nenninye moroka for the first time okujja e Kampala nenzija nabe Tamala emirundi ku Mambo Bado nga nyalankulabako mulabika kasoba muntu nga sikakasa nti ayogera ebyo muntu engeri gy'abyakolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzija mulabe nga nkyali muto naye
munange netandika omufollowinga radio gyabadde abeerako TV wonna wagenda kaswa saa 9 ogwekiro nga mufollowinga. Kati Tamale yakonkuludinga ng'agamba nti ffe abasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndaba asoma political science abeera mugezi nnyo ngaani nga Tamale Mirundi. Recently bwe nabadde nga nzirayo university okusoma nembuuza registra nti degree ki erimu course unit eya political science nangamba egyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Nemugamba egyo ngenda okusoma kubanga muri political science era gyensoma saawe nga njagala ntandika okwanalizinga politics the way Tamale Mirundi used to analyze it. Era kati ndi political analyst sebugonda sobola kuzanyirako olw'ensonga nti mbadde nfollowinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki despite bino ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe Tamale Mirundi abadde buli bantu abasinga abayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako naye talina gwawagira. Osanga ab'ekibiina kye abeeralemu nga abayisaamu eggaali n'atulumba abanuupu n'abayisaamu eggaali tampisangamu n'alumba oli n'alumba jjeno nga mugumu. So era nange yampa confidence nange lwotannumba nange nkuyisaamu eggaali seko nange ndi confident babadde mukola ki mugoberera. Tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo oba dakiika emu nga sikoogedde. Abadde buli dakiika nga programu gyabeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya naye abamafiya be baani? Manye emirundi gyembuusa okutwa, manye emirundi gyebazigadde okunkuba, manye natamutambula ennyondo yange mafiya naye nampa ennyondo ku mutwe. Bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale Mirundi lwava sibamanyi. Naye bamafiya badayogera kongera bandiko kinoonyerezaako kubanga mussa omutuuze wange. Bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale Mirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Omwongo omugezi Omukama agulamuze ekisa. Bana ina security meeting ya Katale mujja kunsonyiwa nze ngambagalize eno mu security nze kiyalinga security meeting. So obubbi mwe buli buno bakuba obuyondo bakola ki katugenda mu security meeting etandise naye muzikirize temugamba nti nzize nembempankirako nenkola ki nentambula kambalekewo ngenda ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala. Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna ndowooza katusabe Mukama atugizeewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Webale nnyo Meeya.